mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Segaba Mureshi. Eggulire okugenda eri abatuuze ba Kawempe North. Kawempe North eno mwattu ebaddemu ebizibu ebyenjawulo. Omubaka waabwe gwe basooka okubeera nga balonda Muhammad Segirinya yafa. Kati mu kufa bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga bateekateeka okuddamu okubeera nga balonda omubaka anadda mu kifo ky'omugenzi. Mwattu era Electoral Commission yagenda maaso n'okubeera nga erangirira kanso Elias Nalukola Luyimbazi ng'omubaka Mwattu eyali agenda okubeera nga adda mu bigere bya Muhammad Segirinya. Nkubuulire abadde tunabakubeera nga abugumya n'embooge mu palamenti abasajja ne bagenda maaso n'okubeera nga bagamba vaayo kubanga waliwo ebisobodde okubeera nga bizuulwa era mbu ebizuuliddwa kiraga nti ku polling stations 14 teri kalulu kamu kagenda maaso n'okubeera nga kabalibwa era nti eno waliyo obululu obusukka omutwalo gumu kakaaga nti singa obululu bunene bagenda maaso n'okubeera nga osanga Nambi afunako obumu yali badde nga yalangirirwa muganda wange ku buwanguzi. Kati High Court yasobodde okubeera nga etegeeza akalulu kaddibwemu. Teri kubuuza akalulu ke Kawempe North bagambye kagende maaso n'okubeera nga kaddibwamu. Kati nno ekyo banja musobola okubeera nga mukyewunya ne mugamba ye ate lwaki ffe be baakuba ne kino nonno ne Nambi agamba nange byataataganya abalonzi bange kimu n'ebirala bingi. Kati kakati lulinga eno egeze maaso n'okubeera nga esalibwawo olunaku olwaleero era mu lumaakingi ogwokutaano nga 26 mwaka 2025 ono ng'ayita ku mail jageze maaso n'okuba nga ateekayo kosane Judiciary Electronic Court Management System. Omulamuzi Bernard Namanya ageze maaso n'okuba nga akizuula nti ono eyajjira ku kaadi ya National Unity Platform ye ng'omuntu yagenda maaso n'okubeera nga amenya amateeka ag'ebyokulonda. Lwaki? Nti yakuba ne campaign ku lunaku lwennyini lwebagenda maaso n'okubeera nga bakuba akalulu. Kati era ebira bigeze maaso n'okubeera nga bizuulwa nti bw'ogenda maaso n'okubeera nga otunya section ey'ekikumi eya Parliamentary Election Act akakawayira abeera yakamenya aba yamenya Mwattu etteeka eryo. Lwaki oba okuba campaign ku lunaku olw'okulonda? Kati kakati Kanso Elias Nalukola njagala nkubuulire nti eyagenda maaso n'okubeera nga awaabira omusango guno eno ye Farida Nambi wa National Resistance Movement era yagamba nedda omusajja ono kambabuulire ebikola byagenda maaso n'okubeera nga akola bya bumenyi bw'amateeka. Akalulu kaddibwemu bannange kaddibwemu kalina okuddibwamu. Kale bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga battunka mu kooti. Jjukira akalulu kano kagenda maaso n'okubeera nga kabeerawo awo mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi 13. Electoral Commission bwetyo bwe yagenda maaso n'okubeera nga eteekateeka buli kimu era n'egamba wadde waliwo ebiriwo ffe katulangirire Nalukola. Kati omulamuzi Namanya ageze maaso n'okuba nga agamba byonna kale ebyogerebwa eby'enguzi n'ebirala nti yagulirira abantu n'ebirala bifaananako weebityo tuyinza okubeera nga tubiteeka ku mabbali oba osanga naye ate ekyokuba nti obululu obwali ku polling stations 14 tebwabalibwa ekyo nno tekikkirizibwa naddala muganda wange mu mateeka agafuga ebyokulonda munda mu ggwanga erya Uganda. Kati kakati abamu abagenda maaso n'okubeera nga bawaayo obujulizi bwabwe ne bagamba Nalukola oyo gwe mulaba kituufu ebintu yagenda maaso n'okubeera nga abikola. Yakuba campaign kino na kino kwaliko Gordon Salem ne kubeerako n'omulala amanyikiddwa nga Niwamanya Silivia kosa ne Kalenzi Medi. Kati kakati bagamba nti baneeno baali awo ku polling stations ezinjawulo okwali Kawempe Mbogo Primary School Playground Kosane Kazo Angola SLC1 office era nti bineeno byagenda maaso n'okubeera nga bikolebwa wakati w'essaawa 5 ez'okumakya n'6 ogw'omutuntu w'ezo polling stations. Kati newankubadde byonna Nalukola yagenda maaso n'okubeera nga yeegaana n'agamba nedda ago matu ga mbuzi bagala kubeera nga bandiisa engo. Byonna yasobola okuba nga aleeta n'obujulizi obw'enjawulo n'agamba bannange balimba naye kirabika obujulizi bwe yagenda maaso n'okubeera nga aleeta
tebwamatiza kooti. Kati okusalawo kuno eno ekyamazima kugeze maaso n'okubeera nga kuleetawo embeera etategeerekeka. Nalukoola abadde tannaba kubeera nga mwatu amala yadde emyezi 3 mu paalamenti, abasajja bagambye vaayo viirayo ddala. Kati kiraga nti etteeka terikkiriza, olya bulungi, etteeka terikkiriza bikola bifaananako bwe bityo. Bwe buba nga obululu bagenda maaso n'okuba nga tebwabalibwa, kiraga nti nno waliwo Electoral Commission yali eteekeddwa okubeera nga muganda wange ekola. Kati buneeno obujulizi omulamuzi Nawamanya bwe yageze maaso n'okubeera nga asinziirako n'agamba waliwo engeri endala nnyingi nnyo okusobola okulaba nga twewala ebikolwa byonna ebyagenda maaso n'okubeera nga bibeerawo, naye Electoral Commission temwakola kimala. Ono yageze maaso n'okubeera nga awunzika n'agamba nti nno ekituufu kiri nti ebyakolebwa omwawaabirwa birabikako era byeraga lwatu, naye kalugende maaso n'okubeera nga tuddamu okulonda ate osanga ebinaavayo ku guno omulundi tunagenda maaso n'okubeera nga tubikkiririzaamu. Era kati kaakati ono yageze maaso n'okubeera nga anenya Electoral Commission olw'okugenda maaso n'okuba nga eremerera okufuna ebyo ebyava mu polling stations 14, ataddewo embeera n'agamba nti newankubadde waaliwo ebitaatambula bulungi ng'okusamba bokisi n'ebirala bingi. Kati bino eno olw'okuba nti byaliwo, kiraga nti obululu obwali buteekeddwa okubeera nga buva ku polling stations 14 bwali eyo mu 1,664. Kati kaakati osanga buno obululu obwali vuddawo ku Kawempe Mbogo Primary School n'ewalala singa baabugatta, Nambi bwali busobosezza okubeera nga awangula, naye olw'okuba tebwabalibwa nekigenda maaso n'okuba nga kitaataaganya buli kimu nga bwe kyagenda maaso n'okubeera nga kitambula. Kati kaakati Electoral Commission eno nayo mwattu bageze maaso n'okubeera nga banenya ne bagamba nti ono Henry Makabayi oyo nno ye yali muganda wange returning officer. Kati mu mbeera bwetyo abasajja bagamba ono yayina obusobozi obugamba nti either akalulu kaddemu okubeera nga kakubibwa enkya kwezo polling stations oba sekyo ne basobola okubeera nga bakuŋŋaanya obujulizi obw'enjawulo balabe ki ekinagenda maaso n'okubeera nga kiddako. Era omulamuzi yageze maaso n'okubeera nga akiraba nti Electoral Commission ekyamazima yalemererwa okubeera nga etuukiriza amateeka agafuga ebyokulonda, okulemwa okukuuma muganda wange obululu, kubanga gavumenti erina okubeera nga ebawa ebyokwerinda ebimala. Kati bino tebyaliwo, abantu bakola obujagalalo. Era n'agamba nti nno bano balekerera omulimu gwabwe. Kati nno mugenda maaso n'okubeera nga balekerera omulimu gwabwe. Waneeno bwe yagenda budde maaso n'okubeera nga ateekawo obwayiro buno wammanga ak'enkaaga mu ennya 7 7 7 obwa Parliamentary Elections Act. Kale abalina constitution musobola okugenda muganda wange ne musomako. Era ono n'agamba nti nno olw'obwo obuvuŋŋano bagenda maaso n'okubeera nga bubeerawo, kati Electoral Commission netasobola kubeera nga eyongerayo kalulu kaneeno, wabulayo nesigala ng'erangirira nti ono yawangudde. Balabira ddala nti ekyo kikyamu nnyo nnyini ddala. Omulamuzi Namanya bw'atyo bw'ayogera ebigambo bye tabirumamu, agamba bye byenkomeredde. Okategedde bulungi nnyo. Era waneeno mu bigambo byonna nga bigeze maaso n'okubeera nga bibeera, tuzze nga tulaba Nalukoola yagenda maaso n'okuba nga agamba zino polling stations 14 newankubadde waliwo obululu bagenda maaso n'okubeera nga bwonoonebwa, naye bw'obala ebyava mu kalulu nti eno waliyo ebitundu 7 n'akatundutundu kamu ku buli 100, era nti wandigeze maaso n'okubeera nga obala polling stations zonna ezaaliwo 197 naye balikutte obululu bonna obwa polling stations 14. Ekituufu kiri nti n'obwo bandibugasse ku bwa Nambi teyandiwangudde. Lwaki? Nalukoola yafuna obululu 1,939 ate ye Farida Nambi n'afuna obululu 958. Kali Nalukoola ng'agamba bonna
buli obwasigalirayo ku ziri polling station ewali bugasse n'obugatta ku mukyala Nambi yali badde ekyamazima tawangula kalulu ye yali endowooza ye era kwe kwali okusalawo kwe era nga agattako n'okugamba nti nno ne wali eri balina bwe baamulekera wakati mu kubeera nga babala balina bwe baamulekera ng'obumu busukkulumye ku bunnaabwe ne baga buno abugyewa naye nakyo ne bakigumira lwa nsonga bali balabanga obuwanguzi buli ku sayidi yaabwe kati kaakati njagala genda maaso n'okubeera nga nkubuulira byonna ebigenze maaso n'okubeera nga bivaayo si mawulire malungi eri kampu eya NUP kubanga bagamba Nalukoola yeenyigira mu mivuyo egyaliwaawo byonna ebyagenda maaso n'okubeera nga bitambula bagamba ono omusajja eyo kyamazima teyeeyisaamu bulungi kati bwe tufuna ate agava eri ku ludda olwa Electoral Commission bano bagenze maaso n'okubeera nga bagamba ffe tetugenda kubeera nga twapiiringa tetugenda kujulira n'ekiragiro isi kyegenze maaso n'okubeera nga eyisa temutusuubira okujulira tugenda kubeera nga tugoberera ebyo ebiriwo era bwe tutyo tuteeketeeke akalulu tuddemu okubeera nga tulonda jjukira mu kalulu kano eno bangi nnyo abali bageze maaso n'okubeera nga balaga nti beegwanyiza ekifo kino eno kati ng'oggyeko Nalukoola ne Farida waaliwo omukyala amanyikiddwa nga Karaadi ne wabeerawo Amwattu ne Luswa Kalifa Aganaga Kasaki n'abalala bonna baali bagenda maaso n'okuba nga beegwanyiza ekifo ekyo eky'okubeera omubaka owa Kawempe North bye bivuddeyo nze Ssegabamu Rashid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.